Enkya ya leero bannakibiina ki NUP wamu n'abooluganda lwa Noah Mitala amanyiddwa nga Noah Mutwe bakedde ku kkooti ya Buganda Road okuwulira okusaba kwabwe okw'okumweyimirira. Noah Mitala yaggulwako emisango egy'enjawulo omuli okusaasaanya obubaka obusiga obukyayi eri omukulembeze w'eggwanga ne mutabani we era omuduumizi wa UPDF General Muhoozi Kainerugaba, okukuma omuliro mu bantu kw'ossa n'okwekuba n'okuzza emisango. Ye gwe baamukwata naye Charles Twine era n'ayimbula wabula ye Noah Mutwe n'agaanibwa oluvannyuma lwa kkooti okukuba ebituli mu kusaba kwe. Kati olwaleero n'akomezeddwawo mu kkooti eno okweyimirirwa era nga mu bamweyimiridde kwe kubadde Emmanuel Sserunjogi, Florence Kintu ne Henry Kabuubi. Omulamuzi wa kkooti eno Ronald Kayizo n'amukkiriza okumweyimirira ku kakalu ka kkooti ka bukadde 5 n'abamweyimiridde obukadde 5 ezitabadde zaabuliwo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi agamba kino kkooti kyekola okusaba ssente empitirivu ku basaba okweyimirirwa kinyigiriza abantu ba bulijjo. Milioni 5 kiba tekyetaagisa really. Okay, Noah Mutwe yesi tuyinza okuwasaganya ne tuzifuna kati ate abantu abalala abantu ba bulijjo. Ono agamba ekyakwasa Noah Mutwe kyakukozesa bubi mutimbagano wabula ate ekyali abo abavoola bannayuganda n'okubatiisatiisa naye nga bo tebagambwako. Bwe kiba nti babakutte olw'okuvuma olw'okwogera kalebule oli ye lwaki takwatibwa. Amateeka ag'okuvuma ag'okwogera kalebule gakola ku bantu ba bulijjo bokka. Samuel Kayize munnamateeka wa Noah Mutwe agamba nga bo kibennyamiza okulaba nga bannakibiina ki NUP bakwatibwa ku misango emijweteke. Okuva omwaka guno gwatandika kati kumpi myezi 7 nga tulina Akireewo Kivumbi, Gaddafi ne Smart Wakabi nga n'okufuna ofunye olunaku olw'okubawuliriza nakyo kifuuse ekizibu. Abooluganda lwa Noah Mitala kw'ossa bannakibiina ki NUP balaze essanyu olw'okuyimbula omuntu waabwe. Bannaye nina essanyu lingi, nze simanyi na wakutandiikira. Bamutaddeko obukwakkulizo obumalako eddembe ery'obuntu. Bannange eddembe ery'obuntu Mukama Katonda yaligaba, terigabwa muntu yenna. Ye Noah Mutwe agamba emisango egyamukwasa tagimanye wabula gavumenti egimusibako n'ekigendererwa eky'okubajja ku mulamwa. Kirubirwa kya byonna kwongera kutunakuya kubanga issue yali muno lwaki njogera ku bulyako ebuvumirya lwaki njogera ku tyobula eddembe ly'obuntu omuli specifically ne bannamawulire. Kigambibwa nti wakati wa January wa 2024 ne May wa 2025 Noah Mitala yakwatibwa ne Charles Twine beeyambisa ebyuma bikalimagezi mu Kampala n'emirirwano nga baliko obubaka bwe bassa ku mitimbagano obutyoboola sipiika wa Paalamenti n'omumyuka we nga kwotadde okukyayisa omukulembeze w'eggwanga ne mutabani we ate omuduumizi wa UPDF General Muhoozi Kainerugaba. What are they? Asfa Navuma agafeeyo ku Spark TV.